Olubereberye essuula ey'e11. Omunaala gw'e Baberi. Abantu ab'omu nsi yonna baalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula nga bava ebuvanjuba, ne balaba olusenyi mu nsi ya Sinali, ne batuula omwo. Ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja, n'ebbumba mu kifo ky'ennoni. Ne bagamba nti, kale nno twezimbire ekibuga ekirimu omunaala ogutuuka mu ggulu, twekolere erinnya, tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama n'akka okulaba ekibuga n'omunaala abaana b'abantu bye bazimba. Mukama n'ayogera nti, laba, abantu bano ly'eggwanga limu, bonna balina olulimi lumu. Kino kye baagala era kye batandise okukola tekijja kubalema. Kale nno tukke tutabuletabule olulimi lwabwe baleme kutegeeragana. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna, ne balekeraawo okuzimba ekibuga. Erinnya ly'ekibuga kyeryava liyitibwa Baberi, kubanga eyo Mukama gye yatabulyatabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva awo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Abantu abaasibuka mu Seemu. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu bwe yaweza emyaka 10, amataba nga gamaze emyaka 2 okubaawo, n'azaala Alupakusaadi. Seemu bwe yamala okuzaala Alupakusaadi, n'awangaala emyaka emirala 5, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi bwe yaweza emyaka 35, n'azaala Seera. Bwe yamala okuzaala Seera, n'awangaala emyaka emirala 43, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera bwe yaweza emyaka 3, n'azaala Eberi. Seera bwe yamala okuzaala Eberi, n'awangaala emyaka emirala 43, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi bwe yaweza emyaka 34, n'azaala Peregi. Eberi bwe yamala okuzaala Peregi, n'awangaala emyaka emirala 43, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi bwe yaweza emyaka 3, n'azaala Leewo. Peregi bwe yamala okuzaala Leewo, n'awangaala emyaka emirala 29, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo bwe yaweza emyaka 32, n'azaala Serugi. Leewo bwe yamala okuzaala Serugi, n'awangaala emyaka emirala 27, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi bwe yaweza emyaka 3, n'azaala Nakoli. Serugi bwe yamala okuzaala Nakoli, n'awangaala emyaka emirala 2, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli bwe yaweza emyaka 29, n'azaala Teera. Nakoli bwe yamala okuzaala Teera, n'awangaala emyaka emirala 119, era mwe yazaalira abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera bwe yaweza emyaka 7, n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Ebyafaayo bya bajjajja ba Isirayiri. Ebyafaayo by'abantu abaasibuka mu Teera. Kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira mu kibuga Uli mu nsi y'Abakaludaaya, mwe yazaalirwa nga kitaawe akyali mulamu. Ibulaamu n'awasa Salaayi, ne Nakoli n'awasa Mirika muwala wa Kalani, era nga ye kitaawe wa Isika. Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala mutabani we Ibulaamu ne Lutti muzzukulu we omwana wa Kalani, ne Salaayi muka mwana we Ibulaamu, ne basenguka okuva mu kibuga Uli mu nsi ey'Abakaludaaya, ne bagenda mu nsi eya Kanani, ne basenga e Kalani. Teera n'afiira mu Kalani ng'awangadde emyaka 25.